Yes, mbanizza kadde kano mwasize mutya mwasibye mutya mwena aba following Fad TV nembebaza nembagamba nti kyemwakola kyakabi nnyo kya bode okubanga mwasalawo okubanga mugi following n'okugikumira kwano mbane updates ezina value mbana amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga lyati Uganda kyolina okola kikimu kyokka ku following ate subscribe ngonyige kale ebiralo bindekere nkugamba nti yongera okubanga ogi following n'okugikumirako kubanga updates wano mba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno. Suzan Makula ne Bugingo bongedde okubanga bakonfirming nga bagamba nti bannange mwena aboogera ebigambo nti omwana Makula atazaala biki nti bannange mulekerawo okubanga mugenda kuswalira bwereere. Temugenda kuswalira bwereere kubanga Makula essaawa nagenda kubaazaala era ajja kuzaala n'abalongo. Bugingo bw'atyo bwakola ki bw'atyo bwagamba. Jjukira omugambo mungi nnyo ogubadde gutambuzibwa ku social media kusana okusala ebigambo ku Makula nga bagamba ati mugumba, naye nze kyamazima nange ndabanga Makula atali mugumba kuba ate bw'ngamba nti wazaalako kijja kito kubanga wazaalako ate tebagamba ati ate oli mugumba. Nze nabagamba ekiyinza okubanga kisibye Bugingo kubanga ate nawe kubanga azaala Mwana na Makula. Teddy pasa Bugingo tayawukananga na Teddy mu mateeka bakyali bafumbo. Ekyo kye kikyasibye Bugingo ne Makula. Ekyo kye kikyasibye Bugingo ne Makula. Bigambo bingi nnyo ebyogerwa ku social media. Suzan Makula ave mu maka ga Teddy Katonda yamukwasaganyizaako, Katonda w'abanaku teyeebaka. Mbu Katonda mbu yakuba Makula balaayi simanga balaayi era nti nno ayina kuva nti ne wa Teddy alyoka afune olubuto alyoka azaale nti ave mu bufumo bwani bwa Teddy Bugingo nti aliko ekikolimo ekyokubba omwami wani omwami wa Teddy. Abasinga bye bagamba nti ekyo kikolimo era ajja kumala kuva mu maka ga Teddy omusajja amuta amwesonyiwe ekikolimo kisiimuukewo oba kisangukewo oba kimusangukeko ekyo ekimuliko nti kikolimo. Abasinga bakiyita sipeero bakiyita oba sipeero sima sipeero ekikolimo nti alina kumala kuva wa Bugingo n'ava mu maka gaani ga Teddy n'agesonyiwa n'ageviirako ddala nti awajja kuzaala. Kati awo kiriwo ekituufu Makula balinze Teddy akkirize empapula okusadinga ku divorce mu mateeka baawukane mu mateeka ne Bugingo alyoka azaale. Obadde kituufu Makula kyamukosaamuko okutwala amaka ga Teddy nkuba otyawo Katonda yamubonereza oba teddamukola ki oba teddamukuba nga azaala mpaka ng'avudde mu maka ago ng'osubira kiriwo ekituufu kubanga omugambo mungi nnyo ogwogerwa ku social media ku bigambo bingi nnyo ebyogerwa. Ebigambo bingi nnyo ebyogerwa kwati saazi emyaka gitambuliridde tulina myaka ndowooza 8 emyaka gitambuliridde nga Teddy nga Makula ayeddiza Pastor Bugingo era nga Teddy avudde mu maka ga Bugingo. Emyaka tigitambuliridde egyaweza 8 gwali mwaka kibanna ekituufu ekiriwo ekituufu tetumanyi mwaka mutuufu kubanga Pastor ayinza okuba already yabeeranga ewa Teddy naye nga ne Makula bamiitinga nga beeyagala gwedde batandika dde okweyagala tewali ayinza kubanga amanya kituufu naye nga okutandika bino okumanyika ennyo Bugingo n'okulangira mu kyalo eno zaali 2017 yali bindooza nga 17 18 awo 18 ndaali tegana myaka ndowooza nga 8 myaka no gitambuliridde paka tubala 2017 2018 2019 2020 yamugumu 2022 2023 2024 2025 tubali myaka 8 tubali 8 atugenda myaka 9 sebo nga bali wamu ebisebo Bugingo byayisizaamu Teddy eggaali ni 2020
kali 2019 nenga giri mu lwenje eyo yawo bwati bweti awo myaka 6-7 awo myaka gitambulidde sere Bugingo ne Pastor Bugingo nga munange bakoze ki nga baawukanye Makula nga yaddiza amaka naye bigambo bingi nnyo ebyogerwa ate Makula abantu bangi nnyo abamunyiigira n'agamba abantu bangi bakolima ate munange omuntu okukolimira eri abantu abakolima ebikolimo ne bikwatayo bamukolimira bannange nisaakati bagamba ojjagavaamu bantu bangi nnyo Makula bamwagaliza bibi byokka kiyinza okuba nakyo kyamukosa naye nga tujja kuba tulaba naye nga terize yanakiriza okusaninga ku papula za divorce kamba tuli awo naye nga Pastor Bugingo yagamba nti abannange babebi sawa lina bajja ate balongo bwe bagera n'okujja agamba nti ebyogerwa ku social media ebyaba bagamba nti Makula tazaala nti beeriko musubscribe nga munyige kale bagita Fadi TV jimbe bulungi mbagala nnyo mwenna subscribe mwera